olambulya bwetwe buti okusookera ddala opportunity y'okulangirira firimu ya Bobi okugitranslating ejjetya opportunity just nsuubira okuba nga yava ku maloboozi ge nakola nga gaavuganyanga president okwanika ebibi byendaba mu gavumenti ndowooza Minisita Kyagulanyi n'alaba nga nja kuba muntu mutegeevu mu bavijje era nali awo firimu yali emaze okufuluma nga agenda ogiprimyalinga Minisita Lubongo ya Secretary General w'ekibiina kya NUP nankubira akasimu kawungeezi naŋŋamba ku makya nkwetaaga ojja obeere firimu yaffe abantu basobola ogitegeera obulungi. So calling you translating that film yali dandiru nga just translating a film n'okita n'ogenda oba waliwo ne ka opportunity k'akasente? Opportunity k'akasente bansuubizaayo ku mafuta ng'omanya ebintu bya struggle ati nze ndi muna struggle ate owaddala nti omukulu waaba mpise mba saagala kwebuuza nti ate nnaavaayo ntya kiringa gamba nti mukulu kati kiragala kwogera naawe nti oba segeera kati waliwo ebintu byoba tobuuza ositukkirawo kubanga omukulu aba akuyise oli mukama wange kitegeera. Kiki ekikugaseeko? Kyekyangattako okuva ku olwo nti nali live ne ku page ye kyampa exposure mu nsi z'ebweru kyampa exposure muno era nagenda okuva ku movie okuva ku live nga ndabira ddala amasimu gakuba munu we balekola okoze bulungi bulijjo oyogerera boto film kati abantu abamu bali bamanyi nga bampulira naye nga tafuna oba oli awo opportunity ewulirira ddala firimu yo ddala nate ekituufu kyosobola okukola nti nafuna omukisa kwekyo Bobi kyeyampa nti kyasobola okulaga kuba ne seruzi kati olwaleero zeeyongedde ewange eno gye ntunda firimu seruzi ziri waggulu newankubadde ate n'obunkenke nabo kati bungi. Obunkenke bujja butya? Firimu first of all yalimu violence mungi violence yalimu ng'alagira ddala ebintu poliisi bye yakola ye Uganda mu biseera by'akalulu akaliwo 2021 violence yali mungi nga bakuba abantu amasasi okitegeera tiyagasi mu maaso ate ebintu ebyo babikwatanga live. Simanyi oba Bobi yali akabaze for all along nti buli kimu simanyi oba yatambulanga n'abakamera mu ngeri ki naye nga bakoleranga ddala ebintu ddala live ku mibiri gy'abantu ate nga kamera ziraga nga zikwata kyokka ate mu butambi nalabanga bannamawulire badduka nga tebalina opportunity ekwata bimu naye ate binene ebimu waliwo eyalinga abikwata gwe tannabakumanya. So firimu yalagira ddala violence ddala ku mubiri ebyaddala ndabira ddala ng'obuzibu buvaawo okulaga violence mu bantu ng'oli awo gavumenti yandirabye nti byali bikweke tebyamanyikwa wantu wonna ate documentary twabisanzeemu kati obunkenke bujja kunze yavuunula n'okuteekamu okujubisiza ddala omanyi kati fe aboogerera firimu oba olina okuyingira mu kalakita eyo ye ya directinga n'ogattamu n'ebyo biwandisuubidde bye yanditaddemu n'atabiteekamu kati fe netubyongeramu mu bigambo nti okujubisa kwali kungi nnyo ate okifuula nti kiwoomera nnyo amatu g'abantu kati obuzibu buviira ddala awo. Bangi kati obuzibu mu kuvaayo mu kuviira awo so what happened like obuzibu kati gwogenda buvuunuka otya era buzibu ki bwolimu? Kati essimu baginkubidde simanyi oba ekibuli kyekiriyo naye nga bankubidde mbu oba edikota kibuli wetaagisibwa okujja okwennyonnyolako ku katambi oba simanyi computer misuse waliwo engeri gye babitaputatamu computer misuse oba kati nze ate muli nina fiiru egamba nti ze guno mulimu gwange gwakuvuunula Secretary General yankubira n'aŋŋamba jangu ovuunule ozze mu Luganda. Nze nakola ekyo ekyalimu ekyogeddwa kyenjogera ekiragiddwa kyendagira sitirwa abantu kati nze it was part of my job oba bansasula oba tebansasula naye gwe mulimu gwange ebbanga lyonna limaze mu firimu emyaka 10. So bakuyise ddi? Ese naginkubidde the day before yesterday kosajjo kuba akatambi nakwogerera nga leero kose enkeera ndo ne bankubire kawungeeza. Oli mu kutya? Era okutya kubaawo kubanga poliisi si mikwano gyange. Poliisi kwegamba poliisi yeebeeraawo nga terinaako mukwano nti n'oba wasese nabo jjo embeera wejjawo nga yakusika era gwabadde naye onimya naye yakusika kuba naye abaakola mulimu kati so teriyo laavu always gibaayo miwunyo kuba singa bibadde byakugenda mu laavu omuntu yambimpise kuntwalako ka ice cream oba kunywamu kyakunywa naye bakuyise ku poliisi you don't expect ice cream from there
ndowooza ebiddako oba obimanyi. Bwe wakoze ogamba olina omusango tolina? Nze muli suubira nti nina omusango okuvuunula interpreter, suubira nti alina omusango oba oliawo ye direct ya directinga oba oliawo n'atunda. Nze sigitadde ku kamacho yuzi nti firimu maze ojogerera akatambi nkalikodinze nti ndi mu katunda, nti ndi mu kutunda violence, ebintu ebisupportinga violence siri kubitunda wabula navunudde buvunuzi nange nendabika okuba nti ndeka. So oli how safe are you? Osula waka? Waka waneeno so okweso wekyamazima sikyaliwo. Ekyo sijja kugamba olaba wane waka nze ne renti yekka asobola okunzirusa nimbanga ennyumba njesonyi wakati ebintu ebirimu poliisi. Shege. Ne renti yokka asobola okuddusa. Iyo oddukawo ko ne weetegulamu katonotono. So kati poliisi tokyasula waka? Tulero n'endowooza olabye gyonsanze obeerako masire aga Kabaka ne weebuulizaako eyo bwotyo nga olaba ate ekiddako. Wejjusa okulangirira firimu ya Bobi? Ebintu just nze kyensobola ogamba nti kiri fair. Sejjusa kuba wekyantadde nina n'abankubidde ku masimu besandisubidde nti oba oliawo bandigankubidde nga bakabi nnyo nga ba MP bakabi babeereyo mu parliament naye ng'akwebaza nga ne waba talina kyakuwadde nti oba kasente naye ng'akugamba thank you nga yakakubidde mwennyini okuva ku ntobo y'omutima gwe ate nga takuwadde sekuritale. Kati ndaba bulungi nti ogwo mukisa Bobi namufuniddeko omukisa okulabika nti ntuuka mu matu g'abantu abo n'okwogerako nabo, naye ate mu ngeri endala kimpadde obunkenke bwe sifunangako mu mulimu guno. So be wakolera wayogeddemukko nabo ku mbeera gy'oyitamu, especially the likes of Bobi, Secretary General, are they willing to stand with you? Nayogeddemukko ne Secretary General naye era Secretary General akugamba nti kubeera ne mu kugenda yaŋŋamba olina okubeera strong. For all along Kyagulanyi kyazza tugamba president wange tulina kuba strong okweno embeera gye tulimu. So ndi mugumu buli wenzijjukira omusajja nga ngamba jangu ng'oli mugumu onywedde era wendi ng'omusajja. Mubonna bavijje lwaki ggwe? Kakati bavijje bano balimu ebiti ebyenjawulo. Waliwo bavijje buli omu alina ebibiina bye. Kati ate simanyi musajja ono asunsula atya ababe n'abatali babe. Kati waliwo Matovu Mary Smart Junior yali yesimbyewokko nga munnabyabufuzi. Kwanze ne Junior simu yaginkubira naŋŋamba muno oba olumbalumba abantu bawe kye balina okufuna. Naye ate nga n'efirimu asobola ozogerera. Kyensuubira nti Junior ayinza okuba nga alina sayidi oba olyawo naye endala oba nga tayagala bino bya miwunyo kubanga yalina bizinesi nyingi ezeetengeredde zasuubira okuba nga ziyinza okuyuga. Mu ghetto naye ate mu ghetto giye kitono okusinga nze. Kati nze ndi wa ghetto nnyo nze nsobola okwebuliza wali ne wali oba olyawo Junior kyatasobola. Kati yatya baafuna akatyongo bavijja abalala. So abantu abadde interested n'ebye wakoze n'abakwagadde abapya abaze mu bulamu bwo obagamba bugambo ki mu mbeera ng'eno gy'oyitamu? Nasala kize balina kuwa abaneegasseko obwegassi n'abo abadde banjagala ebbanga. Kyensobola bagamba nti bwe muwulira nga enduulu zigwanga mujje zivudde mu nze munyambeko mujje munyambe kubanga abasinga obuyambi bakuwa bwa social media nakuwawo kagondi ka comment God be with you kyobo kyesegeera naye nga at the end of the day mba neetaaga obuyambi obulabika nti omuntu n'avaayo tugeze bakututta oba ekimuli nga embeera ekedde embi bakututta ekibuli tibeetaaga kino bwe kiti okusobola okuteebwa fayini okisegeera. Ate bano abantu basiba ebyaddala. Basiba abantu babasibidde eddala ebyaddala abantu ne bafiirwa ebyabwe. Naye ebintu bino eno kyenjagala okugamba bannayuganda obugambo bwange obusembayo nti kituufu mutuwagira era musapootinga bye tukola oba oliawo okwagala okukyusa okuteekawo embeera ekyusaamu ku bukulembeze mu ggwanga naye obuyambi buleme kukoma mu bigambo bajje nga batuukire eddala ku ground paka ku prison yonna muntu yabeera mututte aba alabira ddala nga eddala amaanyi g'abantu ali nago naye amaanyi g'abantu n'obugambo. Kituufu ekibula ogenda togenda gye bakuyise kyagaanye ng'era omuntu owa bulijjo bafuna referensi
najja ne bakutwala mu mbeera olabira ddala nti n'abakututte oba oli awo kati nze singa ngenda nengwa mu bantu balala so sisobola kumala gava wano eno because of kasimu okitegeera